Dr. TV tukole zenga bwendaba ku 0787 ku lugendo okuyita amasimu gaffe technician waffe Brenda ajja kubanga agasettinga kuba yero kuba standby kati abakulu abeeke ebibuuzo banukula kanso obadde oguse ensonga ya separation okusobola jimatiza omukulu emusensi ya kakasedera separation wali atali obvious buli omwamu laba ateta tuyamba fenna even NRM temuyamba olw'ensonga nti oteeka okuteekateeka system nti naawe ne bw'oba sigwali walinga gwali eno osobola okuyamba. Nze mbaddeko n'abantu bempolereza mu misango abamu nga babadde mu gavumenti nga bamaanyi nnyo ne mutuula kane mutuula n'akugamba mu myaka gye mito ne mu myaka gye mingi ye nga bw'abaddewo n'akugamba naye bino oba kulwaki nalinga sibiraba. So mwetoya ku separation mukulu nakimanye nti kirungi nnyo NRM ebe n'amaanyi naye nga ne bannayo abalala bafunye omukisa ogw'okuba n'amaanyi ago ne batagukozesa naye okukola blanket statement nti kati for example DP gwolooza DP ng'ekibiina ku myaka gye kirina n'obukulembeze kibadde tekisobola kuzimba structures olaba ffe aba NUP tetunaweza myezi 5 naye batubanja structures kati mu COVID bakugamba temwena structures. So nze ndowooza that is not finally kankone ku kya mwami Kibalama. Mwami Kibalama nze mumanyire ebbanga ddene kubanga mbaddeko looyawe ku misango emirala ng'oggyeko guno bwe tulimu n'ekirayiro kye yasooka okukola mu kkooti nze nakikola kubanga information yagimpa era n'okuteekako omukono nali mumutunuulidde ne commissioner alayiza nga waali era yakola sembiti n'aŋŋamba nti kanso twanguyirize obulamu bwange buli mu matigga. Awo nasemba okukola ki okumula kati mwami Kibalama okugamba nti Kyagulanyi alina bw'atamuwadde myagaanyo oba bifo oba group ye kiba kutuzza ku politics owa patronage nti Kyagulanyi asonge. Mwami Kibalama bwe yajja Kamoocha statement yakola nga ahaninga over yagamba nti twanoonya ekibiina oba group oba bannaffe bwe tufaanaganya endowooza mu demokrasiya mu kukyusa obukulembeze mu bwenkanya kati ebyo kasa tusigala nga tukyabikola tuba kitegeeza nti mwami Kibalama abatakyabanja. Mwami Kibalama kye yali badde abanja kwe kulaba nti nga tulaba temulina demokrasi naye kati wagamba nti bamuwa ssente oba bamusuubiza ssente oba bifo nti ayagala Kyagulanyi asimbe nti kakati nansana kati wakayima mugyeko gundi kikwase gundi oba Kyadondo East kikwase gundi Kawempe North kiba kitegeezaawo kati noono yennyini gw'okwasiza ekintu oba omukaluubiriza kubanga nze nja kubuulira amazima nti komiti eyo ya elections management eri ku mulimu tebeebaka era ffe bannaffe bwe tulowooza nti twali badde tubateeka mu ssente tusinga kuteeka mu komiti eyo kubanga balina omulimu munene nnyo era senga byali byakugababuga bisenga twafulumya dda ebivudde naye nkugambye mulimu dialogue mulimu concessions okuimposinga oluusi tetukikola lwakuba abantu abagenda okulonda naye olw'okuba olaba potential nga newo bamutadde olaba nti kikola kisoboka nga President Museveni omuntu bwayinza okugenda mu kalulu ka parliament ne kamukuba n'agamba nedda gwe nkuwadde beera ambassador era agenda kukiikira Uganda abamulabyemu ki embivu. So nze ndowooza Honorable Kyagulanyi tabanjibwa Kibalama tabanjibwa bali ba kibiina kya NUP ekikadde abantu abali mu kooti nga sigenze mu merits ya musango. They are diversionary, they are distracting the party activities. Era twebaza Katonda nti omulamuzi Musa Sekaana ku Lwokubiri olwa wiiki eno yabamye order gye babadde baagala okufuna egana akakiiko k'ebyokulonda kubanga kawaawabiro namba 10 mu musango ogwo kaleme ku receivinga candidates ba NUP. Era bwe tuwogerera nga 12 nenga 13 omwezi ogujja tewali kigaana NUP kutwala ba flag bearers mu electoral commission nga parliamentary candidates. Olw'ensonga nti omusango gukomawo mu kooti okuwulirwa nga 28 omwezi ogw'ekumi already nga bacandidates baba. So nze ndowooza mwami Kibalama ali under operation and suppression ng'abantu abalala babeera bawagira opposition. Katufune abali ku simu. Hello oyiseemu ssebo mwebale kola Dr. TV Wetuli tubalaba. Esebo
Mjebale basewo. Kale sebo nawe jebale ekibuuzo kyo mukulu. Edward nakasongola. Sebo. Omwogezi wa Tamale mirundi okutali musango. Ekibuuzo kyo sebo. Ekibuuzo mbuuza mwami yoloya n'amateeka. Nga ekintu kyabwe nga tulaba kiyuuka. Kitya? Ekintu kyabwe nga kiyuuka tunabakwasa eggwanga mmwe. Mwami Katerega nkulamusizza. Nkulamusizza sebo. Kale omwogezi wa Tamale mirundi olina Kasongola Edward bw'atyo bw'agamba ng'ekintu kya Nuupu ndozi yategeeza abagaye ekintu kyammwe alowooza aba ategeeza Nuupu. Halo? Halo? Sebo. Akati sebo mbalamusizza abakulu waabwe. Naffe twesiimye. Bwe bali puroguramu eyo nyumira nnyo mukanda wange. Amannya g'omukwano anyumirwa. Ono mulima. Mulima tusanze okuwuliza oli muwuliza mulabi wa Lulango. Ekituufu. Kaakati Sebo. okusinziira ku bigenda mu maaso. Ekyamazima Kanso alina ensonga gy'abadde akomekkereza gy'ayogeddeko. Kyabulabe nnyo kyamutawaana nnyo okudda ku kibiina ekikyali ekito bwekityo ate otandika okukikonjera n'okumekinga sure nti okityoboola okisambirira kireme okubaako okisimba ensingi zaakyo. Wali Katerega akoze statement n'agamba nti Uganda ekyamazima emirembe n'obwenkanya buli tranquility everywhere. Naye okujjako ng'omuntu ekyamazima taliizoniza. Mu Uganda bw'otunuulira embeera abantu gye balimu ku ground abatambula. N'olaba mwami Katerega ng'avaayo mu Uganda wali n'agamba nti buli wamu waliwo emirembe waliwo equity. Ennaku ekutta ng'omuntu ku mutima. Naye ekyo kitegerekeka kubanga olidde ali mu kibiina obaolyawo kyajjamu akantu. Ali mu kintu. Sembyayo ku nsonga ya Kanso gy'abadde ayogerako. Nti tulina kubeera diverted ekyamazima ku byonna ebiriwo. Kale tweyanzeege oyo omwami Mulima ku 07875273 oba oyita tuwuliziganye. Halo? Halo? Yes Sebo. Sebo okulamusizza. Nange bwenti omukwano. Kaakati Sebo? Yes Sebo. Nkubye layini ndala badde nje ku layini ya studio Delta. Sebo okubye ku Delta TV oyiseemu buuza ekibuuzo amanya go ne gy'osinzidde. Sebo ye kaakati Sebo nze mpitibwa Stanso okubaane Makinde. Kaakati Sebo kyembadde mbuuza omwami oyo wa Nuupu. Yes Sebo. Nti tewabeerawo buwandiika omuntu nga bamukwasa ekibiina. Kuba kaakati omukulu oyo bw'agamba nti abanja Kyagulanyi n'ekibiina kye kiba kitegeeza tiwaliwo buwandiike. Sebo kyekyo kyembadde mbuuza mukama wange. Tweyanzege mukulu Stanso we Makinde tufune omukubi omulala 07875273 tuli Haji Ahmed Katerega Musaazi wa kibiina kye NRM ne Kanso Anthony Wameri wa National Unity Platform. Halo? Sebo. Halo? 07875273 bw'okuba kendeeza ku ddoboozi lya TV otusobole okuwuliziganya. Oyiseemu Sebo? Webale kuweereza so. Amina, webale kulaba Delta. Ndagunya okumutaka Kanso mugende mulungi Kanso. Osiima buli osi. Tetugwamu maanyi tujja buzibwa. Osiima mwami Katerega? Ono Bobo. Mwami Bobo osiimye ani Sebo? Kanso ya. Kanso webale kuweereza. Kale Bobo. 07875273 koboyita. Halo? Halo Sebo. Yes Sebo. Halo. Sebo oyiseemu? Sebo amanya muri makira. Yes Sebo. Sebo njala kusoma. Ntoka kwebaza Kanso Sebo. Yes Sebo. Okusoka yagala bali arasoka kukola omwanya oli akutte kwani mulemba oba mulemme. Mwami Mulima. Ayawule okutabangula ekibiina. Kuba agambye ekibiina kitabangula. Yes Sebo. Batabangudde butabanguzi so
tabawe tebo kansi byangu ngapisa kisa mubere bagungane mu tuyambe mu kuberere mu nakweberera kali sebo katukwate omukulu w'essimu emu tumbewumbe kuba twetekeratekera amasukulu mu dakiika nga 10 okuva kakati. Hello? Yes, sebo. Hello? Oyisemu mukwano. Yewa sebo. Kale sebo nawe gye bali. Mbadde mugamba. Yes, sebo. Mbadde mugamba nti mbadde siba musajja mu kanso. Yes, sebo. Ayongeremu amaanyi. Ani ono asiima? Zamutanda wa Rashidi yeno Makindi. Naye tumwagala nnyo kanso. Rashidi we Makindi kale. Kale tweyanze ge amasimu getu okusobodde okukwira nga tufuna olunaku olwaleero. Katuwumbawumba yakutandika ne kanso abantu bakusiime. Olabika ensonga ya separation ddala oba ntuufu. Naye okweyuzayuza n'okwenyweza mu bibiina abantu tuyinza okukomekeza akaluka 2021 ebibiina bibatamye. Kubanga engeri gy'onyonyoddemu ng'ensunsula yammwe tulabanga abantu abamu bwe bataafuna ekkaadi tujja balabanga bwe twalabye abamu abasezidde bwe nagambye bamuwangudde mu kamyufu olunaku olwennyini n'asala n'ajja nangira DP. Yes, ekyoka nja kwebaza mukulu Rashid ne mukulu Bob abatuzaamu amaanyi olw'ensonga nti balaba nti ensonga gye tuliko nsonga ya ggwanga lyonna. Kati ensonga y'okunyigiriza nze nga bwe nkugambye nti buli lw'onyigiriza ekibiina ekikuvuganya oba weenyigiriza naye mudda oba weeterekedde akabasa nti ekiseera kijja kutuuka naye kino kyoyogerako ekyakamyufuka olaba mu NRM tewayinza kubaawo kamyufu ne watabaawo butamatira naye ekisinga obukulu kiri nti tukoze ekisoboka kubanga nze nja kugamba nti namisindwa nga nakuleetedde lisiti y'aba candidates ababadde mu kamyufu abaagudde aba NRM abali ku ttiimu yange kati oyinza n'okwewuunya olwangudde eri ne bajja ne basalidde aba petitions actually nze mu constituency yange tewali ya petition nze mu parliament babadde mukaaga naye basatu already bagamba nti ffe either no oba nothing. So bibaawo naye byali baddewo nga waliwo level ground ne mu mupiira nze ndi wa maniyo muyinza okuba mu mupiira nga Arsenal ebakubye n'olabye ddala ng'ebakubye naye ate totuga muwagizi wa Arsenal kubanga ekyo ojja kumwetaaga nga naawe owangudde omusekerere kati NRM kyetukola ki kyetusaba omukulu Edward agambye ekintu nga kinye nze oba lwakuba nina omukisa nti nze ndi waliwo ekitokotera ndaba nga tuli stable era nze nkubiriza abantu abaku Delta TV nuupu nywevu nnyo bw'oba owakana nja nkubira essimu nkuweereze ku kiwandiiko defense si eyaffe oba Kyagulanyi oba Ssennyonyi naye balooya ba electoral commission n'omukulu gwe bayita Kiyingi akulira registrar in charge of political parties mu electoral commission olabe nuupu nga bwe yawandiisibwa nti nuupu mwami Kibalama omanyi by'oyogera kati ku kibiina ky'ebyobufuzi bagenda mu record electoral commission kubanga ye ssaabateresi w'ebibi ye custodian wa political parties nti byo oba kati omuntu yabagazetinga nadda yatugazetinga n'okugazetinga erinnya NUP National Unity Platform nga likyuka okuva mu NURP National Unity Reconciliation and Development Party kyatutwala attempts 3 nga kakiiko k'ebyokulonda katugamba muddeeyo kino temukimaliriza ne tuddayo myezi ne giyitawo muddeeyo kino okutuusa lwe baatugazeetinga n'obukulembeze obuliko ne babugazeetinga kati okubujjayo oteekwa kuleeta biwandiiko nga bikola ki naye okuleeta samwasamwa nti obukadde olaba ne President Museveni amaze emyaka 35 ku bukulembeze n'omala omusaba obukadde 5 obwa $, amala kwekuba mpi so 18 million shillings byakiremye ekisemera ddala nga sinakufa nti ebibiina ebito ng'omukulu bw'agambye tubizeemu amaanyi. In fact President Museveni bw'aba kwagala ggwanga lino nuupu yali badde agiwagira agipushing olw'ensonga nti etandika okukuŋŋaanya abavubuka abapya abayinza okutegerera ebyobufuzi. Tweyanzege aji mu dakiika emu yokka nga tumbawumba tugenda okwetegekera amasukulumu. Olwokuba dakiika emu ndowooza sirina kye nsobola kwogera okuggyako kusoma meseji ya Abbe Walusimbi ono wa FDC e London. FDC Abbe Walusimbi Abbe Semuwembu Abbe Walusimbi gwe mmanyi akulira ba NRM mu diaspora. Abbe Semuwembu
wa mulango nnyo ku mitimbagano agambye nti tasuubira nti nno NUP esobola okusazibwamu nti kubanga agimanyi nga outfit ya Museveni nti ate tesobola temutiisa gyali nti ono katemba butemba Museveni yatandikawo NUP okuva eri mu 2004 nti bino bazanyira baludda luvuganya ku bwongo nti katemba wa Museveni ne Bobi. Zenga bwendaba tugende mu masukulu mwebale nnyo kubanga mubadde naffe n'olwokutaano tujja kudda kanso abantu badde nga bakulinda buli Friday wano tulabika naye katukakase nti ogenda kubeerangawo ku Friday bantu badde nga temulese banuupu nga tewali wanuupu naye akati oli njagaliza mwenna abale badde TV onako olulungi ekiro ekirungi tugenda masukulumu abakubi amasimu tubebaza kimbugwe kwoli emekoli kasasa ow'enyimbwa best ticket webale nayo kubanga koli mwebale nnyo ddala Zeke Fas Mayumba Data TV tukole.